ya Bugayo akusakira ag'ebyobufuzi muga sayansi ne tekinologiya nange Joan Tambabazi agafa ku muntu wa bulijjo nange Madeleine Lakke agava mu kooti nange Eka Cronal nga bwe gali nange Joan Comfort agazu agafa mu palamenti nange Kisaakye John amawulire ag'ebyobufuzi ag'eddiini ag'ebyemizannyo wonna mu malindirire buli ssaawa 2 ez'akawungeezi. Ekitongole ekiddukanya ekibuga Kampala KCCA kibakanye n'eddimu ery'okunoonya kampuni endala esobola okuteeka amataala ku nguudo z'ekibuga. Okusinziira ku KCCA, kampuni ya Philips East Africa gye baawa omulimu guno yalemwa okutuukiriza nga bwe baali bakkaanyiza. Omusasi waffe ayogeddeko n'abakungu b'ekitongole kino era katwe byajjeeyo. Abatuuze abakyalindiridde ebitaala by'oku nguudo kwe bayita bakanye kulindirira anti ekitongole ekivunaanyizibwa ku kibuga ekya Kampala Capital City Authority kisazizaamu pulojekiti ey'okuteeka amataala ku nguudo za Kampala. Pulojekiti nga yali yaweebwa kampuni ya Philips East Africa ebadde ebalirirwamu obuwumbi bw'ensimbi za Uganda 7.5. Omwogezi wa KCCA Peter Kawuju ategeezezza nti okusazaamu pulojekiti eno kyaddirira kampuni ya Philips East Africa okubamalira obudde nga babasaba okubongezaayo ebbanga okusobola okuteekayo ebitaala by'oku nguudo. Bafunamu okulwamuko kubanga gye baali bagula ebitaala bafunamuko okugayaala, so tebyajja bulungi ne baweebwa ebbanga eddala ate ne tubongeramu extension naye tebitambudde bulungi mpaka bwe tutuuse mu mwezi ogwokuna bwe tulabye nti obudde butugendako. Kawuja ayongedde n'ategeeza nti KCCA kyalindiridde kampuni endala okukwata pulojekiti ey'okuteeka amataala ku nguudo za Kampala. Twataddemu okulanga okuyita kampuni endala egenda okuleeta ebitaala bino. Weewaawo waliwo inconvenience ku sayidi ey'abantu, enguudo ezitaliiko mataala, naye ate naffe buvunaanyizibwa bwaffe okulaba nti tulondoola contract n'okulaba nti omuntu eyaweebwa omulimu agukola mu butuufu, agukola mu bulungi era nga akadde konna tujja kuba tulangirira kampuni endala egenda okukola omulimu guno. Ate mukaweefuba ow'okukuuma amataala nga tegabbibwa n'okugakuumira ku mutindo. Kawuju agambye nti KCCA kyeyongera okumanyisa abantu ku mugaso gw'amataala gano era babeere n'obuvunaanyizibwa obugakuuma butiribiri. Obuzibu obulala bwe twali nabo nti abantu baali bagezaako okubibba naye kati communities ezisinga mu Kampala kati nabo batutte obuvunaanyizibwa kubanga ebitaala bino biyamba bo n'abantu abalala bonna babeeramu nti era bwe balaba omuntu yenna gwe basuubiza nti gwe basuubizaamu okuba nti mubbi oba si wa KCCA abamu communities actually zibeerawo ne zibakwata n'obakwata nga balinnya ebitaala. Tulina be twakasindika eruzira myezi 6. Okusinziira ku KCCA, pulojekiti eno ebadde yakuteeka amataala g'amasannyalaze ga solar 1,170 ku nguudo za Kampala ez'enjawulo. Ng'amataala g'oku nguudo gakyabbibwa buli lukya n'ekitongole kya KCCA kisazizaamu enkolagana yaakyo ne kampuni ebadde egenda okuteeka amataala gano ku nguudo za Kampala. Naye abaffe obumenyi bw'amateeka tebweyongere. Grace Nantale Kakooza, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.